nali determined nnyo wembikola gwatuukanga mugwo wana abitandikanga mu Gwakutaano 2017 mu Gw'omunaana awo gwali gwa 10 ne bampa gundi ne bampita e Rwanda ne mbakuba bampita master dog ne bampa emitwalo 8 ze zasookera ddala sente zamubeera nnyingi. Awo nno nenziga ekyawano ne mmanya nti nno ndi ku ssente kati. Kati awo ate saakatandika Zoe yennyini nendikola neera ne baddamu ne bampita e Rwanda 2018 ng'atandika ne ŋŋendayo era ne tukola ku luno tebampa ssente nnyingi. Kati bwe nkomawo baaliwo bakyali baali bagenda e China. Diri ye China eyo baagireeta nga nina ogenda e China bampa $400 kukola mwaka mulamba at the beginning of 2018. Era dola ebyo ebiseera yali ya 3,500 kakadde kamu emitwalo 4 something. Kati bwe bagindeetera ddiiru nagenda nenzanya akayungo bafala bakkiriza baali bakkiriza okumpa oli ku Brown Skin Events omukutu ogugusa ensonga ez'enjawulo tulina programs ez'enjawulo mwebale nnyo subscribinga n'okulayikinga. Nze namba Nahid nina omukulu Abdul Dogde nagamba Dogo naye bale w'omulamu tasamirirwa waali njagala yeeyogerere alina emboozi ye ekwatagana ku bulamu ku mboozi z'ebula ekwatagana ku bulamu bwa wano omuntu wa byamuzannyo abantu abali mu eyo industry mujaba mu mutegeera naye kaye yanjula erimwe balabi baffe okoze omukutu baguyitane Brown Skin Event naye nga toli brown wali Brown Skin okay. Anyway, amanya n'eddoboozi bampita Katongole Abdul Abdul Dogode International. The King Kong of Uganda. King Kong tunawamika. Oba nandikulazeemu anti nze kati lwakuba kati olwedde baseetinze dda naye gye tunaagendera mu maaso nja kuba mbikulaga onyumirwe. So kati abaliwo mwetegeke example zigenda ba practicals. Omuganda kyagamba zijja kudda okukola ki? Zijja kudda okunywa. Teruba lutalo just biba bya mirembe kunyumirwamu ng'era bw'oyinza okukola ki okunyumirwamu. Kati Abdul ndi nzaalwa Abdul ndi musajja Muganda azaaliddwa e Kampala Katwe Kinyolo base awo wamuzeitwa nenkulirako Erakai eyo Rwanda Chotera oba owulirayo nembeerayo ko kati stories z'abali abantu nzimanyi naawe nkulabikira toli nnyama mbi. Kati mwe muli baana Sembabule anti kati mwe muwulira stories eziva eri ewaffe ze muleeta ewammwe ne mutandika okunyumya. Tonna tekiri akasaayi tekabulamu toyita tukutiisatiisa. So ndi mwana wa mulebereberye mu lubuto lwa mami wange ne daddy. Nkuziddwa single mom. Tuli abaana 4 abawala 2 n'abalenzi 2. Ye kye ekirala ky'oyagala omanya kubanga nyinza okwetottolako profession yange. Who am I? Okay. Omanyifu abaana b'omu ghetto buli owali omukisa
tugukozesa kale buli owali embeera tugikozesa ng'omukisa. Kati professional yange ndi musajja omujjuvu entertainer. Nkola kale yandibadde akolanga MDD music dance and drama. Kati ndi muntu akola acrobatics, nkola fire dance. Wano Uganda tewali ansinga kuvuga akagaali ka mupiira gumu. Wano Uganda. Even nakalabako batini abansinga. Ojja kukijja ku likodi yange oba okunyonyerezaako. Tewali ansinga. Bw'abaayo ajje wano ku Brown skin events. Atugambe nti nze asinga ddogodde. Ne tubalaga. Nze gaali nagiyiga nti newompa omutwe gwo nvugireko eggaali ngivuga. Kati ndi tosobola kufa bansooka kukumatiza naawe nonzikiririzaamu. Ekyokubiri ndi fighter, MMA fighter. Profession yange yasookera ddala nali Vietnam. Yali 2-2. Waliyo league nga bagiyita Lion Championship. Nalwana n'omusajja nga ayina experience ya myaka 15 nga nina emyaka 2 mu kulwana. Okwekkiririzaamu kubanga n'abantendekanga bantendekeranga online. Nga bali abantendeka gundi physically tebamanyi Luganda, tebamanyi Luzungu, nga just bawamanta. Kati nganze kusinziira ku kye baŋŋambye enkuba eno e Kampala ne baŋŋamba kola bwoti Coach Sadat abo be bannyambako Kati ndi professional entertainer, kickboxer, kale fighter. Ewe na wabikola okuyiga kustimaito wakera bukezi kumacha. Wabikola osinziira wakulira wano mu Kampala obeeri. Anyway, nga bwe nkugambye nti nno banzaalira Katwawo ne banjijjawo ate ne bantwala mu kyalo ne bantwala Erakayo eyo. Kati Erakayo nakula ne jjajja wange. Ate jjajja wange yali mukyala mukozi nnyo. Jjajja wange yazuukukanga ne ku ssaawa 9 ogw'ekiro ng'ateeka ettaala. Wali olimiddeko ku ttaala ku Tawaza buno bunaku Tadoba. Bali bamuyita mukyala Nakayenga Priska. Yafa ndi Vietnam 2022. Oli omukyala nze ye yanteekamu ennono yonna gye nnyina. Nga mukyala mukozi ng'ate bwe nkola ensobi aŋŋamba. Ate yandaga nti bwe mba njagala ekintu kyonna ekirungi ninayita mu kukakaalukana. Kati so buli kintu kye nakwatangako nga njagala nkigguse. Era nze ntera okugamba nnyo bakama bange ababa bampadde emirimu ne mugamba oli vererake Katonda akuntuusizzaako. Wanze muntu akola ekintu kyonna kye nkoze ne nkikola n'omutima gutya nga nkikola n'okusinga gwe wandisuubidde nti nandikikoze. Kati ekyo nenkyebaliza Katonda. Era acrobatics oyo mutandika mu kusooka nali nvuga akagaali ka mupiira gumu kokka nga just kuba twali mu P4 ne wajja omwana nasoma naye kuva mu kyakusatu paka P7. Kati mu P4 oyo ga yaleeta akagaali ako akomupiira ogumu nga tusomera awo ku Nsambya Full Gospel Katwe mu base. Kati we yakaleeta n'akavuga bannaye nalaba omusezi. Naseka nga laba ono omwana avuga ateka n'akagaali akomupiira ogumu gw'okamanyi. Naseka kati mu kuseka ennyo
kati awo nja kuyigiriza ojja buuka step batugamba okuyiga eggaali olina mala kufuna bwa experience eyo ne mwawukana kakati ffe kati weyaka namwegomba naye noweewunyiza namu gwe naseka nengwa n'ekigwo naye gwe okimanyi ekyo nga ekintu tokirabangako n'olabirawo surprisingire gayinza amugulira nabaguliranga lanki manyi kuva dda nga ndi mu kujjukujjwe nsonga z'amagye ago binoonya ssente nze eby'omu kiraasi ebyo sibiina nnyo nagenda paka senior 6 nenkola HLD stroke IC yali Luganda literature omumanyi gwe literature omumanyi abakolamu divinity ye namukola Bible yo story kizibu ginyumyanga sigimanyi ey'omu Bible era kati we twabeera ku ssomero gayo oyo nentandika omugamba leeta akagaali ako njagala kayiga naddamu n'akaleeta akagaali ne kagaana awo muni oli mu class ki ku ssomero yali yaba bino byongamba ku ssomero primary school Nsambya Full Gospel Primary School naye kati naddamu n'akaleeta kati we namwesibaako ennyo n'akaleetera mu P7 bw'akaleeta ate nakaagala nnyo nenkakanikisa nentandika okukavuga nentandika okukayiga nga naye bwenkayiga bagamba oyo tamanyi twagala oli yakavuga obulungi ng'ekyo kiyindya nedda kati nga kale bwe tuba tukayiga byali bya swaga amazima mwana wa mama bw'otandika ekintu kyonna nga just oyagala amajja kigaana just obeera oyagala kunyumirwa kubeera wanjawulo mu community mu society nga ng'ekyo kyenjagala ekyo lyokka vibe eyo nga yeyange gye njagala kati nenkavuga nenkayiga mu P7 awo nemanyirira ddala kati ate raba we natuula P7 ne bantwala ku Kololo High Kibanda Kololo High nasomerawo emyaka egi ate tuba balalamuko tuba balalamu kubanga batukumanga na mundu ebiseera ebyo gwe can imagine mu 2011 okubanga emundu ze zituula ku gate nenga atenze face yange nga bwogambye alikodi ezo twazisangayo banyakana bonna gwe bomanya ababanda b'e Kampala basomera Kololo High haga Katonda kati nga nze ngenda okusoma ngendera kagaali kange era akompiira ogwo kati maama wange nga bambi gamusanga waka nti mutabani we wamuleka afe wamuviirako ddala mpita ku sawa ya kugundi awo sawa ya Queen nsala emmotoka ng'ekinsanyusa kintu eki bwenkutuukako nenkusibira kaka nakakagaali ako newekanga n'obuuka mama nnyabo ng'ekyo kinsanyusa ng'obakanga nabuuka naye guno gwavaawa ng'ebyonze byebinsanyusa abantu abalina effujjo tebalikola kubanga baagala nyiiza balala yakikola kusanyuka kwesanyukisanga ye kubeera proud mu kyakola nti bantidde mukanzi gwe ng'obakanga olumu ne bakuwaayo abalala ne basiba ssente akakagaali tokasobola kyokka nga nze akakutte kyokka ne bisiba ssente nga nzirya ebyomusiri omugezi yalya gwe
kati awo nga by the way awo natandikira okugira okusoma nga ate nenkola ne mu bus nakolako mu bus z'Abaganda nga ntikka migugu nga ndikkido naye nga ntikka bus malala g'abaana nti kangende nkole nange funemu akasente nange ngambe nti nkola waliwo obwetaavu bw'okukola actually ate waka tewaliwo sente tewaliwo ko yadde era mu lwaki nkuwa story yange eno mu family yaffe era ndowooza gye tunaagendera mu maaso nja kutwalako n'ewaffe olabeyo olambuleyo olabe ne ku biki byenkoze ku byentuuseeko kubanga ffe twabeeranga mu ghetto awo nga mami wange single mom nga alina otuliisa abaana bana nga kati bambi talina sente talina mulimu mami wange teyasoma nnyo nti yasoma ekiri awo kati ng'ate alimu ne disparate omanyi bano abakulidde mu ghetto mu buvubuka nga bakwata amajja kati ffe we baatuzaalira nga bamami bayoola okitegeera nga bayoola sente kati n'atuuka ekiseera n'ava mu byekiyaye n'alokoka kale yalokoka ate yalina ddiini oli omuyaye ewaabwe kale waliyo ddiini y'Abakatuliki naye nga ye si byalimu nnyo amanyi bano abaana abakula abayayuuka nga bato kati be bamu ku maama wange y'omu ku bo naye kama actually yalokoka nze saali nawo nali ndi mu kyalo lwakuba sitole eno tugibuukabuuka ewamu si ye target nti tugoberera nnyo sitole naye tujja kuba tuddangayo emabega we tudda ne maaso kati mami yalokoka nga nze ndi mu kyalo nengenda okuva mu kyalo eyo era akaayi nono n'ekyawa bwekyayi nze nzize neekyawa nenva mu kyalo nalina ebyo ebiseera basi nagirinnyira nnusu 4,000 taata yampa zaali 5 kati nze nengirinnya nenjija e Kampala nga namugamba njagala genda wa maama wange nampa 15,000 nenninnya baasi ekiro e Rwanda ku 9:00 oba e Rwanda owulirawo kyeyo ku Rakai Road kati nenninnya emmotoka nentuuka e Kampala nga ndi kato 24 nali myaka nga 10 enajjira ewaka awo nentuuka ku mwala gwe Nakivubo nengugoba nengenda ewo nagoba mwala gwe gwandagirira ewaka ewa mami yandeeta mu 2000 awo embeera esi nnungi yakalokoka awo anga e Kampala bagula buli kimu nze mbedde ewaffe mu kyalo ngenda mu lusuku nemmenya ekikajjo kaffe neneeriira naye nga bagula n'olulagala era nagambirawo maama nze bino ebyono sijja bisobola kati awo yali okuvaayo okwekyangira mu kyalo yali paati 2 mu paati 2 najja mmazeeko nga mmaliridde kijje Leo natuuka ewaka omanyi mu kyalo we tuba tutambula batugamba bw'oteeka obuti bwe gundi bwa muwogo mu nsawo tosanga basezi n'olusagazi olw'ekitundu ennyingo oba 2 oba 1 n'oteeka mu nsawo tosanga basezi naye abasezi nabasanga mwana egyo emyaka 10 ng'empewo ekuyitako kiro ngenda ku baasi kakati baasi ziba za kiro zatambulanga kiro
kubanga nze zatambulanga kuva ssaawa 9 bwekuleka enca olinda nkeera kati nga njagala sanga bbaasi eyo kati nze nagenda ssaawa gwali 7 nga simanyi kuba nali sirina ssaawa by then entuuka erwana neninnya emmotoka ne mbagamba okuva buto nga ndi muyaye nyina 10,000 nali nyina 5 ne mbagamba nyina 10,000 nensigazaamu 10,000 nali kabanda wa nze nali kayaye kati wenninya basi nendeeta e Kampala nsanga maama ebyo ebiseera nga mami atandise okudda ddawo awo kubanga luli yali atunda mwenge ebintu byonoonese taata wa muganda waffe asemberayo ddala yali yakafa maama embeera mbi nnyo yeekyaye kati bwe twamala awo mami bwe ntuuka e Kampala namusanga alokose naŋŋamba okubeera wano mu kusooka yandaba n'agamba laba omusezi ekitegeera kuba nali nvudde Raakaayi nga sirina muntu yenna nkoze eki antambuliddeko nambuuza otuuse otya wano emugamba maama ntuuse naŋŋamba fukamirawo nkugobeko emizimu nkugambye yalaba ebyokwera era akantu ako nkyakajjukira mami n'agamba fukamira nkugobeko eki emizimu nenfukamira wansi naŋŋamba okubeera wano ku bintu bibiri mubeera simanyi obeera mulokole oba oddeyo gy'ova emugamba mami ndokose era nze ogenda okulokoka yali pisto nasooka nendokoka mu bigambo nga mami ndokose nansabira awo ng'envunza zinnumye erumye mwana aga Katonda mugulu envunza zannuma akagereka nasu nali ngenda nakatemako lwa nvunza gwe kati mwe muli baana ba leero muli bakubalaata tewali kyemulabye kati gwe tomanyi nakakupa omanye ekikongo kati gwe omanye ekikongo kale wulira tomanyi kikongo ekikongo kiri ne bw'okifumba kiri kale kiringa balugu ne bw'okifumba tosobola kiyisaamu lugalo ne luyitamu balugu yagonda kyetutumula endaggu byonna bigenda bigonda naye ekikongo kiringa balugu kiri mu sitayiro ezo nakyo oba bakiyita yamu simanyi kati kati awo simanyi naye mu kyalo tulina n'obutunda buno obukaluba bw'otasobola kunyiga obumanyi obwo kakaluba kati ntuuka e Kampala mami ansabira ndokoka naye ng'embeera sinungi mami yali atunda buwafa oba wafa ozimanyi bulinga keeki bwa square bwe buti ogamba wafozi wafozi nze nziyita wafaazi nze ndi Muganda muzunguwaza ebintu mwana ate ebyo bya Luganda bya Luzungu si ya Luganda era binaba mu Luzungu wafozi nze nga ntunda wafaazi kati nga nzitembeya ne e Kampala wano kyemmanyi buli kintu kyonna kyoleeta bakirya aga Katonda ne bw'okwata buno obubi n'obusiikasiika nkugamba amazima n'obusiikasiika omuntu n'otwala n'omugamba nti omanye ekiriwo ntunda bino agamba mpaako ndi ekompulire kuba natundanga buwafaazi nga bambuuza biki nti ntunda wafaazi wafa okitegeera nga bba abantu babiyita wafa
kale nambuuza wafa mpaako ndyekompulire ng'alya kyokka mugambe wafaazi nga naye kennyini tatidde oba afa oba tafa. Nenzibaguza kakati ne tufunangawo kasente ne tubivaamu ne ntunda paani naye ng'era ntunda bya maama wange n'entembeeyo enseenene awo wonna ndi sinatuuka Mugundi secondary nkyali mu primary ne ntunda amenvu. Amazima ga Katonda mu ggulu oli ne bwagaggawala naŋŋamba nagaggawadde naye sente nazijja emenvu sisobola gukola. Mbuuza lwaki? Ku mirimu gyonna gye nkusomeredde gye nnaakakolako ogw'amenvu gwansala Luganda bagamba asuubula amagi asuubula amenvu go gaali ga neighbor batugamba asuubula anaafa obwabwe asuubula amagi nansuwa kati gwokaba amagi menvu. Wallahi nakeeranga ku makya essaawa 11 ne ntwala amenvu gange naye ngatunda ne nkomawo naye ku luno oba kyava ku ki oba ki ekyatuukawo bampa amenvu ga 2.5. Mwana wa maama natunda amenvu ne gaggwaawo ne nsigaza ebikuta byange ku kibbo naye ŋŋenda okwekebera sente siziyina n'amenvu sigayina. Kati awo n'obwombuuza essaawa zino simanyi kyatuukawo naye nga nze njijukira wakayingiramu ekibanda kya firimu. Nze kuva buto ekibanda nali sikigenda nnyo. Nze nkugambye nze muntu abadde self motivated kuva buto. Wallahi sente zaabula oba sente bansalansawo oba nazisuula. Nga natundanga nga sente nteeka mu nsawo. We baba bansala ensawo yali mugezi. Ntuuka ogwo omulimu gwo ne gunsala era sisobola nagugamba muntu yenna nti oba etunda ku menvu ng'obwavu batunde naye nze ogwo gwansala sibajjonkera nti oba ki. Kati awo natuuka nentundako amajani g'ekisubi baganzigira awo nga bagayita limoni glass nengatembeya mu bus park. Nze yasooka oteekamu amajani g'ekisubi nze yasookera ddala ogatunda ng'abantu tebagamanyi. Kati nengatundira omwo kati nenfunako akasajja akaali ka manager ka basi eza Bismakani eziwayiwayi mpya basi z'Abaganda eyo paaka. Kale owulira ebbujje lino kale naye maama tomanyi kati gwe kitegeeza tomanyi nagaso baasi ogambye oli gye bakuziika ekitegeeza oli kalooli y'e Kampala. Naye bannange abaana bano Sembabule oli mwana wa Sembabule. Kakati ezo gaso ze zaakolanga eyo. Kati ebyo ebiseera oyo omusajja n'abeera mukwano gwange nnyo ne mugamba njagala kupakira nsaba mulimu. Omanyi nze muntu atuuka ku kiseera ng'ensi enkubye ng'omulimu gwonna gwompa ne bwe luba 10 ndukolera. Era oyo omusajja yampa omulimu nagenda ne muganga ne bwampa omulimu nga kugenda wuwe kulongoosa nnyumba ye nja gukola 2011 awo 2010 awo nenkola nampa omulimu kutikka migugu. Kati ntuuka mu baasi omusajja eyanjigiriza bamuyita Asani nga amanyi buli namba
eya munne gwakola naye agimanyi mu mutwe ey'essimu ne number plate zonna ng'oli fala kanemwe ng'oli muzeeyi amanye ebintu taata wange nkwetondedde oyo master wange kati muzeeyi oyo nga enamba buli namba agimanyi mu mutwe nange nali njagala kukopanga ye kubanga ye yali antendeka nali ngenda gwe eddalu nze nali ngenda gwe eddalu kukwata namba ngamba obwo obwongo bwange nga busiimuuse kati awo nentikka emigugu nga bampa 10,000 buli lunaku 2,000 netukola nembeera mu paaka nga nva mu paaka nenjija nensoma Kololo High obimanyi tusoma Mugonde shift saasasulako yadde 10 n'eki gula uniform n'ebitabo byange nensoma naye ensasageze nalina Kololo bankwatako n'amasimu 6 nga ngatunda bankwata n'amasimu kati we bankwata nago nali mu senior 2 by then ng'essomero lyonna kati nze oba ndiko olumanyomanyo oba emikwano gye nali nnyina ba senior 6 ate abalenzi ebyabawala saabirimu nga sibigenda nnyo nga nti okummanyiira nja kukuba kyekyamuzima nga nti okummanyiira kati nga babayaaye yali class monitor n'agenda nampaabira ewa Gondi Dosi ebyo ebiseera oba baali bamuyita Mr. Lubega oba biyulika oba okitegeera erinnya liri awo najja mu kiraasi nalina amasimu 6 amasimu gonna nangakwata nengateeka wano munda ne wasigalawo amasimu ameka nengateeka mu ntebe yange ne bampita mu maaso ne bampepeta amasimu nga tebalaba neri zino mpya bwali buno ennene yalimu yali 3310 ng'ekyaliwo by then kale ono omwana emboozi zijja nja kutuukawo omanyi nja tuukawo ojja tuukawo wemmanya obulungi tubeere nga tugira kati amasimu ago we baagakwata nengende wa master wange ne bantwala kumpepeta mu office we bantwala nga kati baali bantwala wano ku madaala nga bantwala n'asikaali ati asikaali ng'ate mulaba Juwaji nga yali ayagala okwogera nange naye nga seefasa kati amasimu nengajjangayo eno nga ngaweerezaani jjukira ndi wakati Dosi antwala n'asikaali ali mabega wange nengajjangayo nga ngamuwa Michael Scofield amasimu nentuukayo ne banyambula nga siina simu neetya bagamba amasimu ogatadde bagamba siina n'emunzi abo balinimba mbawayiriza kati ne baddayo kati okumanya gundi class monitor yalemerako n'agenda mu desk n'asangayo 2 n'agamba gaagano tugalabye ne bagenda ne basangayo ameka ne bagale nga abaana bonna batya nanti class monitor kati nga batya omanye essomero lya bwereere kati nga ate nze nali mu kiraasi nga obwakibanda bwange si bwe buno obugenda nti nziba omuntu sivuga ggaali saavuganga ggaali era bampitanga nga sizikola ki naye nga nze obubanda bwange firimu zange nzizannya ntya
gwe ngamba nti gundi simanyi gundi omubanja yaganye okusasula itadogodde nga nkutuuka butuusi mu maaso n'ojjayo essimu kyokka nonno mwana nga bantya ne bwe nnyingira mu kiraasi abaana abamu batandika oteeka emitwe munda dogodde kiyingidde dogodde kizze nga tosobola nawandiika ku blackboard nga mwendi gwani onsomesa gwani nze njagala tica nze nalina effujjo lyange bwomu kati awo bwe twava ekkololo mbuuza wafuna mmeka siniyafa naye era saali nzekka kubanga twakutuula siniyafa abaana 414 first grade zaalimu 24 8 be baayitira mu yokubiri kati abasigadde ffe abamanyi gye twagwa nze nafuna yu gwe bakunoonyeza ne babula we bakutaasiza kaakati nengwa siniyafo naye nga nnyina eddalu lyange naye nga ebyokusomero nnyina eddalu naye no mu bulamu obwa bulijjo buno nga nsanga nebweru nonsamba nga sirina ffujjo naye ng'ate ebyo by then nga simanyi na kulwana feesi yange naawe kennyini bwe ntuuse ogambye oti kati nga engeri gye ndabika abantu bantya kati maze senior 4 saagimala kati nzirayo mu baasi awo mbeera full time man ng'ate ku mulimu banneesiga omanyi bw'oba ng'oyagala okukwata oba oyagala okukwata mubbi omukwasa ebintu bye oteresa mubbi yennyini kati nga nze alaba nti bano bazze kubba mugugu bazze kubba bbaaga ngamba manyi era ngamba ga mwana wano muveewo wano tebabbawo nze akuuma wano nzaaliwo ng'ate mu beesi baavangaeyo mu beesi ngamba manyi kati lumu mbanva ekigumba nali mu baasi nga ndi tanman nendaba abaana nga bambadde uniform mwana ekintu ekyo kyankwatako ngamba abudu ndi mu baasi naye nyina beera ku ssomero nyina kusoma nanti kaakati egundi kololo hayi eyo njigudde eyo topiki njiggadde njiggadde kololo hayi yanjokera emyaka 4 saafunayo okujjako nafunayo certificate z'obugaali certificate zino ez'okkuba eŋŋoma MDD nali mbyenyigamu nga mbyagala kati neŋŋenda nali awo musiniyafu we nafunira ne sponsorship n'agamba agenda kumpeerera omuzungu we bamwita Yurika era naye yandabira kagaali ate byonna nalina effujjo enebweru naye nga ntya Katonda okitegeera nga mmanyi ki kye nnina okukola kati twali ku kyaki eyo ne bagamba tugenda leeta n'abazungu bagenda kubanga batuzimbira dento gundi kiriniki abaagala okujja okubayambako mujje kati nange nali kubamu ku abo abakola ki ng'ate ndi mujagujagu nayiga okusala ebyuma okukola biki kati omuzungu nambuuza sitole yange oluzungu lwange olw'okugattirira nemulira mugamba tandikira kunze omuzungu oyo boy yanyamba ye yasooka n'okumpa gundi yampa essimu yali Samsung Galaxy ebiseera ate mwana nebaza Katonda nze okuva dda nkwata amasimu gatta bwe yangulira essimu
nenjikwata eri mu Bayibuli kati mukwagala okubikula Bayibuli nagidiritinga mwana nga sibimanyi ogenda kuyiga olugirira nti bw'okola ensobi ng'ono mwana kati awo webampa ssente tebazimpeerawo genda ku ssomero nasooka neneekya nga njagala kukola mu bbaasi kati mu second term senior 4 njagala giddamu kati nagenda kuhumuka ati awo bampa ekifo ne bangoba nga results zange ezekkoyo tezikola ki kati ng'ate nali tekaalimu ng'ate njagala kusoma byamawulire ng'oba njagala kale nali njagala kukola bwe mudiddi aha oba MC oba ki kyonna ekiri awo kyonna nga kye bampa nja kikola naye ne bannyima kati bwe bannyima ne nnoonya ekifo ewala nagenda Kabasanda eyo munda eyo waliyo gundi technical natuukayo bwe nabalaga gundi zange results zange bampa byangatto musimanyi oba ntunga engatto kind of eŋŋamba nedda boy guno si gwange nembibalekera kati eyansindika eyo nanfunira egundi essomero eddala baliyita St James Bulaga Bulaga oba omanyi ebulenga kati nembeera ebulenga nanti ebulenga waliyo light second nagenda mu secondary kakati ogiyisitako nogenda mu maaso kati bwe ntuuka eyo ne bampa ekifo nziremu senior 4 yange kati ate okutuuka eringa abaana bantiizinga ne bammanyiira mwana kifala kyayimirira ne kiŋŋamba yimirira otubuuzeeko kati nembuuza kati bwe nava eri nga bwe nasanga abaana abambadde uniform nagamba kati ngenda kusoma ebyekisirusiru kembikole ki era abaana ne bantiizinga ne baŋŋamba yimirira otubuuze nenyimirira ssebo nembabuuza dogodde ng'olwo dogodde sikyalyagala tebalimanyi era tebamanyi nti nyina ne bad story yonna nga tebabimanyi kati nembeera mu kiraasi nagula diishi yange nga nene nnyo akawunga omanyize ekinfuga njala era wano enjala nemala ennuma ze nkugamba ne nga nagula diishi yaliyo olwenji nene bweti kati nga mbagamba mumpe emmere ne bapakiramu kati nga nze bwe bagimpa bamanyi yonna njirya naye nga ngitereka nendya sipi wange naye nga oyo omuyaye yajjanga yannangiranga gwoleeta gudiishi ogunene gwatusingaana okusasula fiizi nga nsomera nga tamanya ani gwadiiringa naye kati lwali lumu nali ndi mu ssomero tuli awo tukuba akapiira manyidde nfuuse kati omwana omulungi kati waliwo omuvubuka ku ssomero baali bamanyi ng'ate nange oyo omuvubuka nali mumanyi yali abeddeko kyali wange nandaba nga ndi mu compound mu katimba kaali katimba n'atuna si ono dogodde ng'ate eri ku kyalo ekyo bo be babaaya be banywa obuyagayaga be bakwana namumanyira Kololo High omanyi Kololo eyo ensomba kati oyo kyali nandaba naga si ono dogodde nange nalwawo najjukira luvannyuma nga yenze dogodde nampita dogo nengenda mga doni kawanyi kimwana sto kati awo kusoma nali nfuuse pastor sewo nga
aga Katonda ng'afuuse pasita nga nze asabira abaana ne bavaako emizimu nga nze pasita gwe bayita ku ssomero gyali gigenda ebyaddala omanyi Katonda atuula mu buli muntu kakati nembasabira kati abaana bwe yampita kyatamanya alina kye yazuukusa bwe tumala okunyumya munanga dogo bakusasula okubeera muno bakusasula oba osoma busomi nga mwana Doni nagwa siniya 4 mwana nenjiddamu kati ndi wano sibitegeera ndi kusoma ambuuza okakasa osoma oba olimbega oba biki okitegeera kati ate ne St James yalina ababaaya baayo kati oyo omulenzi ye yandeetera obuzibu bwire n'atandika onnyumiza abawala abaasomeranga mudde be yakwananga n'abagamba oyo omwana gwe muli naye oyo dogo gwe muli naye era we mumukyankalinza n'akasomero akookya kati abaana nagenda okulaba nga batandise okuneesamba n'egyali mikwano gyange nga nze kati byenkola nkola bintu biri nnomu sebo oyambalira amabala abiri n'ogatambuliramu emyezi sebo ekiba kyangu nange mankutya gwe nga nali nfuuse mulala kati oyo bwantankuula nagenda okuwulira ate ebyali ekkololo batandise okunnoonya okutegeka pate mulabe oyo dogo okukola kino mulabe oyo dogo kati erinnya lya Dogodde ne likomawo ate nga sisobola kati kikweka ng'era nkibalaga bw'ojja nga weezo ntowaza nga nkuwa alokoka kati nalokoka naye anti sitaani oli yakulimu ye tasobola lokoka naye yadduka namugoba kati bwe twasoma ne tumala nemmala siniya 4 ku luno saagwa mwana kubanga nasoma bampa negundi HS negisoma nenkola naye saasoma siniya 5 nali ntikka migugu naddayo mu paaka siniya 5 nagibuuka kati nenzirayo nagisomako first term mwali mukola units ki by then principles make up A level zaali 3 nga kati kubanga nakola HLD stroke ICT namugwa ne journal paper general paper nagituuka nze nkugamba obwongo buno bwagundi geno mbuyina obwo bwo era ontume eruka yakubigere enkuleetera akanyama kati bwe tumala kati senior 5 eyo nagisomako first nali ntandise mu second term okusoma kati daba essomero bwe lyagala okukyusa administration yonna kati abasomesa eyali atusomesa gundi Europe atugamba naye mwe mulaba temumanyi kyagwa Europe biki n'atusudiyawo ne twekalakaasa nali mwangu naye nga ndi muzibu ne tukola demonstration bwe twekalakaasa ne bampa expansion saagala kuddayo wakabbalaga nti mwana bangobye kyenakola napangisaawo ebweru w'essomero nga bwe mba nzize oyinza olowooza nkola ki nsoma nga naye ntikka migugu mu paaka nenzirayo kati mu senior 6 awo ng'etandise bwe naddayo ne mbeegayirira ne bampa ekifo kati nagenda kulonda subject empisa jjukira nali njagala kubeeramu ebyobufuzi ebyo kyekyansomesa senior 6 by the way kyekyaginsomesa nga njagala kati awo
ne maliriza senior 6 yange nenzira ewaka. Bwe nadda ewaka nzira mu paaka nga ndaba tebigatta boyi, nga ndaba sikyabadyamu, ne bantwala okukanika bbaasi ezo. Kati bbaasi lumu yava ku jeeke ne yeekuba wansi bweddu, eŋŋamba nze ddoogo kibbaasi kive ku jeeke kinzitire wano. Waliyo eyaliyo naye tekyamukuba. Kati ng'ate nze neerabanga nga ndi star, nga ndi mu entertainment, kale nga naye neeraba nnyimiriddeko mu bantu abangi. Jjukira akagaali ako ke nkugambye, by the way nakabeeramu na featuringako mu videos ez'enjawulo. Eddie Kenzo namusisinkana 2005. 2015 sorry. 2015 bwe yafulumiza oluyimba Zigido. Era bw'olutunuulira nze yali mugaye, yali avuga akagaali ako. Twalimu babiri naye nze eyasinga okukola ki okwapiyaringa nga nyambadde akajoozi ka yellow. Ne mbeerako mu vidiyo endala zibaddewo za Ntandikira Bongo oba omumanyi, ne lwa Gravity Chokolo nalwo mwendi vidiyo zibaddewo. Kati bwe nava ku ssomero ng'eri mpulira mbikooye neetamiddwa, nagaba ebintu byange byonna eby'omu nnyumba. Bwe mbigaba nasooka genda ku church ya Gundi Pastor Kayanja, ne batugamba okusiga. Twali by'abavubuka oba wali obibeddemu, ne batugamba musige yererere. Enjiri yali nnyingi. Ne ngenda nensiga ebintu byange byonna eby'omu nnyumba, engatto ne nzitwala ku church ne nzigaba. Kati ne nzaayo ku zero. Ne ntandika okukola training y'obuyungo ya acrobatics biki. Nali determined nnyo bwe mbikola. Gwatuukanga mugwo wana bitandikanga mu Gwakutaano 2017 mu Gw'omunaana awo gwali gwa 10 ne bampa gundi, ne bampita e Rwanda. Bampita e Rwanda ne mbakuba, bampita master dogo, ne bampa emitwalo 8. Ze zaasookera ddala ssente zange beera ennyingi. Awo nno nenziga ekyawano ne mmanya nti nno ndi ku ssente kati. Kati awo ate saakatandika Zoeri ennyini nendikola. Neera ne baddamu ne bampita e Rwanda 2018 ng'atandika. Ne ŋŋendayo era ne tukola, ku luno tebampa ssente nnyingi. Kati bwe nkomawo baaliwo bakyali baali bagenda e China. Story nziddusemu naye gye tunakoma okugenda nga tunyumya ebirala tujja batubisinunuukirayo. By the way sigambye, kati bwe nava eri nga ntandise okukola ebya acrobatics, bampa nagenda e Makerere okusaba ekifo. Omanyi nafuna Gundi principal passes zonna. Ne ngenda e Makerere okusaba MDD ne bansaba national ID ng'ebyo ebiseera sigiina. Bateekawo biki nga sibiina konze si ssente ne documents ne process zaabwe mbusimanyi erere dogo sikolagana n'ebyo bintu ebyo mbu bino ng'ate ndaba buli mwana azze Makerere alina omuzadde, kyokka eri nze yeetutte. Nze muzadde neŋŋamba kale kenveeyo. Kati neŋŋenda kati waliwo awo ebweru we bagirira. Nze kye nayagala bampe tuition ewaka mulye. Bino omwana tetusaana bigira.
ebiswaza era abaana bo bamanye nti taata yali mulyanke ayagala yiriba n'abasponsa bamuweerera ate ekyamazima amatuufu abaana bange bagenda funa obuzibu era nze ne waba muwala nga nziba mulaba tyona nziba bubbi amanyi afunye ekidongo kiddandala kumbe kumbe nze ndaba bulabi bintu nga kenkireke kuba nze ndiddeko ku school fees njiribyeko ekitegeera kati bampa tuition eyasooka nemulya 8,000 ezo bazimpa nazitegeeka nazirya buli ate tuition olyako nusu 1,000 ogwo gwonna kati neŋŋenda ku KU egundi eggaba KU anti gwe oli mwana wa jjojjoozi ffe tuli bawo child tuli balwanyi ba ntalo university nayo yava mu KU ye kansa eri yava mwenu mu KU kati nensomerayo bwe nsoma nasomayo weeks 2 naye nga bye basomesa sibitegeera nali ngenze kukola mascom nga sibitegeera bajja banyumya ebintu sibitegeera kati ate laba mba ngezaako okufuna obwongo obutegeera bye basomesa bankubira essimu dogo ng'olwo ntandise acrobatics atandise okukwata neŋŋamba temundabye kati ne baleeta ddiiru ye China eyo bagireeta nga nina ogenda China bampa $400 kukola mwaka mulamba at the beginning of 2018